baleetebwa covid abamanya leero bajja kukola abamanya asaba amaze okufaami nga tabadde mulwadde wa covid kayomedde eri Lukesa ofisi musiru size yamukolaba buyondo yamutumye nadduka eri ewaayise kulagulani nagamba agagire ogireka njagikima ku lwokutaano ogulamu zaffe ekimanyi tulumako tambula kitya that's what I'm going kitalo ddala bannayuganda yes twagala okusaasira eri famire y'abaisiraamu yonna naddala eri famire y'omugenzi n'obuzaata olunaku lwajjo ku channel yaffe eno enkola byo twakuletedde amawulire nga tugenzeko mu mananga omukulu ag'omugenzi late n'obuzaata Sheikh n'obuzaata so olunaku lwaliro final amawulire gakabuti gakuddewo ku ssaawa nga 10:11 nga galaga nti obulamu bw'omugenzi alabika nga atuvuddeko so kyo twakola tenera kutwogera ssaawa za leero olunaku lwaleero tulaba ku channel yaffe tuli ku ddwaliro HIK erisangibwa wakati w'ekisigo n'emuyenga so ekigamba okuba nti omulambo w'omubiri gw'omugenzi Sheikh n'obuzaata alabika nga akuli wano oba abadde ajjanjaddwa wano so mu mbeera yennyini abantu bangi abatandise okuwisa obulamu ku bantu betulabye tulabeko omukulu w'esika embuga ne mukyalo amakirwa nga Vivian Jalia then kogatta ne Pastor Sempa bangi abantu bakyesa okubola kuba nti bajja batukako mu ddwaliro balabe omubiri gw'omugenzi n'abantu bangi bageza kuba nga bakungubagira omugenzi nengerera omwana muganda wange Edisa Musuza Kenzo nalabekako ono yayatikira ng'ali kumpira nnyina n'omugenzi egamba okuba nti yamuyita Semyekozo oba yamugamba agenda okuba nga yeebaka ne maama we naye ng'ebyo byali byakusaaga so mu mbeera eno HIK bannamawulire bakyagaanira okuba nga bayingira n'abasigadde naye ng'embeera gye tukuletedde wano tukuletedde abantu tulabe embeera eriwo abantu bayingira bala bafuluma then ekiddako bwetuvaawo tulina kuba tukutwala eka mukutwala eka tulage embeera engeri etambulamu ekopa ekiriwo kyekyo ne banatukkiriza kuyingira tuna batutambula tukulage embeera eri etya bannayuganda kiri kitya omu ku omu kyekiriwo kyekibaliko kyekikyagaanye so katongera okuba nga tujja kuba tukuwa updates wekumire ku nkola ya video channel yaffe eno pastor nga kitalo bana kitalo nnyo kitalo nnyo ekya Sheikh Muzaata esebo ne masike eno andikolesa okukola ki okulaga ennaku yange esebo baddeyo Makerere ku university esebo nengalaba Sheikh Muzaata afudde kino ekyo kinkubye nnyo badde nteeka kola bintu bira byonna nembisuula stop okujja wano ego nabadde mutabani wange omulala mukwano nnyo gwa Sheikh Muzaata nga tumwogerako amuli okumpi negamba naye nawulira Sheikh Muzaata mulwadde nemubuuza ki ekigenda mu maaso ku muntu yange eyo naga pastor ali improved in fact ali 70% what bagamba ali 70% better ememe netereera owulidde netereera nendowooza nti kiryoke so bwe nawulidde nti kiryoke nentereera banamubuuziza Akram ali atya Sheikh Muzaata bayisimu yangi kubadde yitamu nanga nti pastor yes yali mulwadde
naye kati ali 70% what better nakulwaggulo nemugamba nti genda nga bw'omutuukirira omugambe Pastor Sempa akutumidde era nkusabira. So ekyo kyabaddewo ggulo kati ate olwaleero nendyoka mbaddeawo nekiraba kumawulire nti saa 12 awo nti Sheikh Muzaata afudde nga kiba kitya. Naye Sheikh Muzaata abadde musajja, Sheikh Muzaata abadde mundu, Sheikh Muzaata abadde omi wange. Omanyi obeera n'emikwano gyo n'emikwano gyo b'olwana nabo nga mulwana entalo. Tulwadde tulwana entalo ku bino ebintu ebiri abavubuka baffe nga tulwanira wamu. Ereza nga pasita webale kubuulira nange ne mwebaza batono mukimanye nti waliwo omuze guno ogwava e Bulaaya ogulidde abavubuka. Kati twalinga tukubuulira naye kati olw'okuba bakutiisa okutakuwa visa ne bakutiisa batono abagyogerako okitegeera. Naye Sheikh Muzaata abadde akikuba straight nange nengatta wamu. Pastor mukuyingira munda gwomu kubasoose okuyingira munda mu bantu tusanze ku ddwaliro embeera ereeta munda mu ddwaliro era okkirizibwa okuba nti olabye omubiri gw'omugenzi oba tonnakkirizibwa. Sisobodde mulaba kati tubadde tutudde mu kakiiko bakozewo special committee ekulembebwa Imam Kasozi n'abo abali okumpi abakulembeze mu busiraamu abali okumpi ku famire ye tubadde twogera omukolo ogw'okuwerekera bwe gugenda okubeera okuva wano wa gye bamutwala Kawempe entegeka egenda okubeerawo ne bambi bonna abaliyo bali mu nnaku naye abasawo of course batugamba mukole social distance temukuŋŋaana nnyo kati kizibu tuli mu nnaku tuli mu kufiirwa mu kiseera ekyaki ekizibu. Pastor ku nteekateeka gy'owuliddeko omubiri gw'omugenzi gugirwawo ddi wano gutwalibwe mu maka ge oba gugenda Kibuli? Okulaba kwange babadde beebuuza era it is a work in progress. Naye babadde nti bategeka okufuna entambula okujja wano omubiri gw'omugenzi nga ku bifo bibiri edda bamutwala e Kawempe ewuwe then enkya bamutwala e Kibuli naye nga zikyali proposal. Bakyali proposal nga baconsultinga kubanga mukulembeze so mu kakiiko muteesa wabaala ateesa ati tufune entambula mujje wano tumutwale Kawempe then enkeera tumutwale kati wabadde consultation era bikyagenda mu maaso. So mu kaseera kano abasawo balina kye bonyonyoddeko ku biki ebiviiriddeko omugenzi okuba nti alabika nga atuvuddeko ku maaso? Kati bagambye nti abadde bulungiko abadde ayimpuvinze then n'afuna obulumi mu lubuto afunye obulumi muki mu lubuto era mubabuuza nti abadde ne covid ne bagamba no tabadde na covid era bamukebera nga talina covid naye abadde n'obulumi muki mu lubuto. So kati obulumi obwo mu lubuto bwe buvuddeko bamuleeta ne bamuteeka mu ICU ne bamuteeka mu byuma bikalimagezi bambi tasobodde kuvaayo. Biki byojjukira ku mugenzi gwe nga ggwe byogenda okusubwa ku mugenzi ku kaseera ke waliko naye oba kobaddeko naye? Okusooka ennaku ezo badde badde ntagana mu bizibu eby'ettaka. Enkubira ku Sheikh Muzaata nanyamba yabadde alina yali nje yali agenda naga pasita gwe bwoba teweebase bulungi nange sisobola kukola ki weebaka kati wembadde n'ekizibu emba nyina ekizibu mukubirako nankubira nayimirira wamu nange. Sheikh Muzaata tubadde bamukwana. Ekyokubiri tubali tuvumirira ebibi mu ggwanga nga bwe tuyimusa ebirungi. Kati ebiduula n'osisinkana kondomu mwebaza Sheikh Muzaata kubanga ayogera nti tukola enkuŋŋaana enkeera ku makya ogenda okulaba ekifo kyonna kijjudde ki kondomu n'alyokaga no tetusobola kukola nkuŋŋaana za kitiibwa ate ku makya ne tusisinkana ki ebikondomu wonna ekintu kikyamu n'abivuma. Kati abadde musajja ate eryaki tama. Ekyokusatu
abadde akulembeza amaka n'obufumbo ng'ayigiriza bannanga abavubuka muwase bannanga abakyala mufumbirwe mukkakkane mu maka. Kati ku nsonga eno ya Rehema sisobola gyerabira, yayamba nnyo infact ku bufumbo wa Rehema okuyamba okukkakkanya embeera, okulaba nga Rehema ne mwami we bayambibwa bala balumbibwa. Naye nze nange mujjukira nti twamuwagira nnyo Rehema nga twagala tulabe muwala waffe akole ki, atuule mu maka ayagalibwe akakkane. Kati of course n'ensonga endala ez'okuzimba abavubuka n'enkolagana ennungi wakati w'Abasiraamu n'Abakristaayo. Kati mumanyi ndi mu mawanga amalala nga Nigeria waliyo entalo, Sudan entalo, naye wano mu Uganda Abakristaayo n'Abasiraamu tukolagana bulungi, tubuulira enjiri ne tuyambagana mu kuzimba eggwanga. Ekintu kino ekyewuunyisa